kitegeeza nti ensi teyina byerongooka. Bajja kujja mu kalina bakuse mu ttaka balangirire nti ettaka muki nebyo babitwale oteganidde bwere. Eno ensi twagenda ku liizi mu ab'ettaka bave maama wuuli amanye eby'ettaka. Eno ensi liizi bw'oba ogivaako ne wataddeko ovaawo n'obirekawo. Kyokola nti eno liizi bw'ona ogivaako planeti eno eri under rebellion bw'ona ogivaako ne mukazi gw'owasa n'abaana bwamuzaalamu bonna basigalawo. Omusajja omuyambuuza omusajja omulala asobola okuyingira mu nyumba yange n'abeera mu nyumba yange konze bw'atabeeramu abamugayaavu kuba tewagenda Nairobi nti olikomawo. Ebintu bye mugamba nga muli amalamu mu abasajja bakulu era bwe nfa nga muteekaka kulira na mukazi wange ne mukubawo n'omutuli okugendayo ng'ononayo ki? Liizi yo kasiteggwako byonna bye wazimba bwe wazaala baana wali wa kitiibwa tebiina kye bigasa byonna bagenda bugenzi ebintu babitwalira bwereere. Tolina ensi terina ensi eno planet basebo. Omwandiisi omu yagaa nti lwaki Katonda yakola bwati yakikola kubanga tatutegekeranga kubeera wano. Katonda yatutegekera ensi y'obulamu bwa mirembe naki kyava takukkiriza kubeera na mirembe. Oleme kubeera wano osiisire wano singa mbuuza abakabakaaba naawe oli omu ku bakaaba ntidde kusongamu. Naye Katonda takuganya ayagala obeerewo nga weetegekera ggulu. Haleluya. Era Katonda ni bizinesi yakuwangaaza naye nga buli lwolwawo akutegeka kugenda ludawa. Ayagala ogenda ludawa. Ekyo kikyokka kikyalira Yesu n'ajja mu nsi n'amalako emyaka 33 n'ekitundu. Lwaki ayagala ogende mu ggulu? Yesu ekimuta ku musalaba akola ki? Gwakumanyamanya yafa ogende mu ggulu tayagala obeere wano. Amanyi bino biggwawo byonna byonna byolina tubinaaba mu ngalo ne tuddayo. Naye Mukama agambye nti ndi mulaga obulokozi. Nze neegomba olunaku lwendiraba obulokozi bwa Mukama waffe Yesu. Nzirina obukakafu obukkiriza nti eno ensi nimo n'ogikuba ddikini kuba kuba ddikini kuba tuyita gukuba obulungi naye toyina kyogenda kugikolako. Ne bw'ona obba eggwanga n'olimalayo ne bw'ona ozirya n'okijja n'okola otya era buvaawo tujja kubitwala oba oyagala kuba togira ate bitwale nga tuseka awo olwatuuka ng'omusajja alina omuwafu ewaffe nga tugendanga ku mbafu nga tugoba bana amayinja mu abaana natukazikira amayinja twafuna kakisa n'afa ate yafa zibaze. Ab'ekyalo badduka bagenda ku mufu tudduka tugenda wa? Okimanyi nti emmotoka bwefuna akabenje abajja ku mmotoka bo tebadda ku mulwadde ono abonyebonye omugulu ogugaaniddeyo bo bali ku muwafu. Ebintu byonna ebikuganya okugenda mu kkanisa okusinza obukwayi bulamu bwo byonna abatwazi bali kiriya. Oluusi tubeera ku mufu ne bagirawo nga baagala n'okuwola ssente eza funeral service. Mujja kuzifuna nze munamperi mmanga gende wamwe ku kyalo nze ku kyalo ffe neewuunya abaaliwo singa bazuukira bayinza okulwembera ebibanja byabwe nga babisenzeku tebabategerana gye baava. Bameka bagamba tugende mu Bwakabaka obw'omu ggulu. Abaagala ogende mu ggulu owulira tolina kikunyiga nnyo yimirira nsabe tuggalewo. Nze kubo n'amazima n'obuki. Wulira akagambo akaddakaawo kati kali mu capital letters ate nga kasasiddwako mu kitale mu myufu. Tewali ajja eri kitange okujja nga ayise mwani. Eggulu togenda kulijja wa muntu mulala yenna ne bw'anaaba mugagga ne bw'anaaba wa kitiibwa ne bw'anaaba eraani. Eggulu lyakolwa in such a way nti okuliyingiramu oyita mu Kristo Yesu. Kakkana by'okola byonna otunulira ayina ekisumuzo eky'okufa n'amagombe. Ye yekka eyagenda mu ntaana n'avaayo. Tewali mulala.